Mami, thank you so much to Zalila manager Derrick. He's such an amazing friend and we're so proud to have him. Thank you so much. Amina. Derrick. Please. MP. Tuyambe. Bameka wagala spice ayimbe. Oite spice. Spice. Spice microphone atuyimbire. Omanyi bw'osaba sigana sitengwa. But I'm sorry, I'm not ready today. Nazir celebrating our manager Derrick. Ele wada mai tugenda kulia kuseka kujimura, but I'm not ready to say. I'm sorry, manager. Spice. Manager no jasima baya kuganya Okuyimba simanyi. Naye mbale nsaba si kirungi kijja kulabika bubi kubanga mpisa abayimbi. Kujja kubeerako nange okusanyusa ku bantu bange ate ne mugana Okuyimba. Big eye mbale nsaba tutandike naawe. Because kati nawe buli muyimbi ali mu kwekwasa ekyo. Because Big eye yaganya Okuyimba kati buli muyimbi aganye, which is not good. Manager Derrick, Big eye kamwe ku ngatto. Just as I was saying, DJ Michael, thanks for coming. Nembali nsaba muleme kunswaza. Magenya baliwo Big eye. Abayimbi abazze munzikize nzituke kati. Ng'omugole kubanga kati mutandise okuzolea kole bitaliyo. Kati nze nga mukwano gammwe ng'abaddeko manager wo kya buswavu bateekamu akasimu ne mbasaba mujje tubeere ffenna tusanyusa abagenyi bange. Buli muyimbi ali wano bwe ziba nsonga za ssente zirimu ebeeraliikiriza ze manager Derrick. Sangala kunswaza buli muyimbi aze agenda kuyimba. Saba kusabe Big eye. Shidi Style wali, Big eye wali, DJ Michael wali, Spice Dana wali, Lydia Jasmine wali, David Utalo wali, Mesa Samakula wali, Grunade Official wali. Buli muyimbi gwenjogeddeko bali suppose kuyimba. Karuka Sita wali, Nendi Kenza ngambi ali mu kubajja. So made nsaba muleme kunswaza. Nze nange nekiteeso nga bw'ogamba nti birimu akasente. Madirati, eki, nange, naffe tukoleko, naye n'abaganda ennyimba ze tusobola oziyimba ffe n'otukiiko. Omukolo mugwonoonye, Gwasinze ono yaleese twabu nomo, toyinza kugejja nga wakutunda. Basaale bannyabo Derrick. Yenda tuwebuzabuza wewozeeko. Basaale bannyabo. Essebo. Omukolo gwa Derrick tuguwe ekitiibwa. Twakuziwadde ekiwa olende woge wakwesoza ekitiibwa oli munene. Bamanya gwabaddeko ab'ekitiibwa. Akatwaliza Spice Diana alina ebigambo 5. Yagala okuwa manager Derrick. And Spice. Spice Diana. Nedda soke twanize Diva from Ebony's. Soke Diva from Ebony's. Evelyn. Evelyn eyapangira Sebunyalemu. No, ya Evelyn. Chokanga bamukwano nyoleke. Ega tena apanga. Tumwesemeza nyo mu family eno kuba mutabuzi. Basone banyebo. Evelyn njango yogelese. Basanga tobasa kulina abantu. Kati antubajaluza nange nabibaddemu ebyammwe nekasibi manyina. Gwabadde katoli mu myaka gyewozaako kuonoonya bakuziika. Okuze. Covid w'amaanyi olaba abuzalo emale Sebunyanga bali mu buketi. Oli yazaalu balina okuza omwana. Maria abantu abataliwo tetubogera. Ate oli yabanzijukiza. Abamawulire obamanyi. Ate mugeza mu bitwaleyo. Ate lema omumanyi ayina entondo. Ate lema mukambwe kuba lyafuna omugagga takyatumanyi. Lema omukubira essimu sebo bawusigalo be bakwata. Is bathing. Is bathing. Bw'okuba eddala kaakana kakaba. The baby is bathing. Twakayimba ka Evelyn jangu. Mukwano gwa manager Derrick. Twakayimba ka Evelyn. Ate nga muyimbi. Evelyn jangu.
mukole kubo manager Evelyn ate Evelyn tukwaniriza Evelyn akumye omutindo bannange takyuka jambo baby kanchimoneko Evelyn naye yakubye akayimba yakoze remix ya yolimba lwa namatovu luno tino Satya Chichita mwesonyo wa mwenzi yakubye remix so jokule takonna bumala omukubira obugalo bw'amanyi Evelyn Namulondo ye mwana eka ate vije mwabadde ko ye mwana eka afuse star selebo mu Uganda katana imba luyimba no niye linda ayimbe jangu baby bambi chachi ejo jangu wana baby ate rozanya nyonga ayagala bossa jangu wana azanya nyonga ayagala bossa Maria chingena pasu ogenda twala kimukoti era bakatwala ekitali akusavinge tude nchachimukuza nako kiri nga biba bya ddala ngobukakafu obujja babana bamawulire batwagala bayinza okweka ebyo omusawo omuganda waliyo olubale mu kooti ampane Evelyn basebeni banyabo banyaga manta namno jiongeze waggulu mama yes Manager Derrick, happy birthday to you, and we love you so much. Because for meeting our manager Derrick, managing our manager Derutalo, the tukola nnyo ne mwami Derrick, ne mwami Rutalo, London, US, Dubai. Nenga Derrick nga muntu mulungi ate nga yandibadde yeeraga yandibadde yeebaka naye ayina empisa era mami thank you so much kubanga wamukuza bulungi emuze eri mami layita eri wekubye tekumami nzeeyo teyegulumizanga abantu abamu abalala muntu mulungi yenyabo Manager Derrick twagala nnyo n'aba Ebonzi bagambye bakwagala nnyo nayanza n'omukisa guno omukita ku mukolo manyi gwebale kujja baby basinze okwesimbamu nze gwe basinze gwayagala mutabaagala mumwogerera nnyo bagenda mu kooti bali mukubye ivengaleza amaanyi oyo neba mukubye ngaleza byasole banyamu abalabako das life mwatugata Uncle Sema kwabanga kakayimba baite bananzala ate kuba mulaba otya birabye ku YouTube basonde banyabo Derrick agambye alina emyaka 34 bambi buli mwaka gwoyita mu nsi ogw'ekitiibwa mukubye ngaleza amaanyi naye basonde banyabo tulina n'omuntu waffe gwe tugamba nga tuba tumubuuza tufukamidde Derrick njagala okukakasa essaawa zaakano tuli ffenna abasatu bw'olabanga Maria kimubuuze ng'ofukamidde oyo mukulu wo ffe abaganda bakulu wo bawa ekitiibwa Maria ki omukazi ono Kyasina Lubega yali ku muntu w'abantu ng'ayogera n'agamba njagala nnyo omuvubuka oyo teyandeeta ng'akola byonna mu bbali kuba Maria yalinga azina amaganda yali atunda buleego oba ebiseera ebyo namusanga ng'azina omukazi eyo gemukama neekaaba amaziga wala nti Maria gundi Kyasina Lubega yali muto kati olwo n'amukwatako ono yaleeta kyanze naye nga tamanyi kuyimba kati oli ayimba so Kyasina Lubega
Derrick otanga abantu. Ono Sente siwe bukulu obukulu si sente. Ne kino kiri bwe kiti. Kyandibadde yakusinga akasente. Fa abaana b'emyaka gino 34 okudda kupaka ku myaka 36 tulabye bingi nnyo. Tulabye ku solar eclipse, tulabye ekisajja nga kikyuka okuva mu 19 ekiyingira 12, tulabye ku locust, tulabye ku pandemic esinga amaanyi. Covid. Bano ne tulaba ku myaka 36 batukakakakaka. Byonna tubirabye. Kati ne tukatula kati ate olw'omunnango no byalabye ebingi. Ono atunyumiza otolwa Museveni n'akuba wali. N'akunyumiza olw'obote. Obote gwanu. Bwe twasomanga mu ssomero n'abikunyumiza alaali. Ono live example. Era si omukadde wange sibyotya no taata. Basobola banyama essaawa zino katuyita muganda waffe abannyinaffe. Atolwatya ojja kuba mu keeki. Ojja kuba mu keeki. Ojja okwewozaako. Ojja kuba mu keeki. Olwo kimanyi nti omuntu bw'akula awunga kataza okwerabira nti gwatusinga obukulu. Basobola banyabo DJ twakayimba. Olwo kimanyi paka omuntu bw'akula dda buto kati alaba ye muto. Today, you're such an amazing person. I'm so ndimusanyufu okubanga ndi mu kunyoyera bazze wano kuba oli muntu wa njawulo. Twongera okwagaliza amazaalibwa amalungi ne famire y'Omukama agikuume bwe kimu kitambule bulungi. Happy birthday. Thank you so much. Basamu ekitiibwa mwena mami. Thank you so much tuzaalira manager Derrick. He's such an amazing friend and we're so proud to have him. Thank you so much. Amina. Derrick. Please. MP ba MP. Tuyambe. Bameka wagala Spice ayimbe. Muite Spice. 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 Paro Spice microphone atuyimbireko. Tuwe nyimba ne bezi basatu ziba zitumala tuyambe. Manager Roger. Botuma chime check. Manager aga. Abana bawulire mutusobereko eri matono kakwabe. Katona just. Musobereko katona bali balabe.